Bano ababadde mu lukiiko lwa disitulikiti beesomye nga bwe batagenda kutuula butuuzi nga gavumenti eremeddwa okubaweereza n'okutuukiriza ebyo bye yabasuubiza. Bingi ebigenze mu maaso ku mulimu gw'okukola oluguudo luno, gamba ng'enkiiko z'entula za disitulikiti eziwerako okusazibwamu, abatuuze okwegugunga, nga byonna biviira ddala ku ky'okulwawo okukola ekkubo lino, so nga n'abandi balumiriza nti waliwo abakulu abakwata ekyoja mu miro olwo ne batunda oluguudo lwabwe. Kino nno kibagudde abakulembeze bya kitalo nga n'abamu kyabawaliriza okukunga batuuze okwegugunga. Our members of parliament, we have Dr. Chris Wajomunsi, who represents Chinchizi East. We have Honorable Kaberuka, who represents Chinchizi West, and Honorable Elizabeth Karunji Elizabeth for a woman representative. These MPs are split, and I don't know the cause, but they are talking different words about the tarmac road. Even our electorates down are putting pressure on us because they are failing to understand. They are putting all the blame on us because they feel we are not doing enough. Yes, ssentebe wa disitulikiti Canon Josephine Kasha na buli kati yakumakuma abakulembeze banne n'abatuuze nti alina okukkiriza kungi mu kitongole ekikola enguudo ekya UNRA nti kigenda kukola oluguudo luno mu budde. Ye omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti Charles Bashesha agamba bafunye emikisa mingi okutegeeza President ensonga yaabwe eno, naye bulijjo bamuleka kubanga babadde nga bakyamuyinamu obwesige nti agenda kutuukiriza. Again, we had a statement from the Executive Director UNRA saying that no new roads would be worked on during this financial year. So this differs from the President's pledge. So when the council came, of course we had to resolve that. We needed to see the President. The person who pledged the road is the President. So we needed to see him not later than September this year so that he can tell us when the tarmac road will be worked on. Kaakati n'abatuuze b'eno banyiivu bya nsusso era bagamba nti bakooye okukozesebwa abakulembeze mu kiseera ky'okulonda era ng'akalulu oluggwa olwo bo ne babeerabira. think we are thinking of maybe making maybe I may call it the last try, because people are completely impatient, and actually when we finished the council, even people weren't so happy with the resolution we made, because to them they thought it would have been better bringing the president here on the ground. He gives out information before them. Ekirowoozo ky'okusinkana pulezidenti ku nsonga z'oluguudo luno kireesewo abakulembeze okwetemamu nga bamu bagamba nti tekigasa wadde ng'abamu bakyalina essuubi. Oluguudo luno lubadde bwe ruti okumalira ddala emyaka kaakano egisoba mu 3 era nga bano bazze nga babeera ku bisuubizo buli mwaka. Eggulu erikusakiddwa Aaron Stibaluka ku WBS Kanungu.